James Ebuku ononga muvubuka wa myaka 32 yakuka mukozesa ebyuma bikalimagezi oba information technology mu ttendekero Makerere kyokono bwe yalemererwa okufuna omulimu mu 2013 yesalawo empapula aziteeke ebbali n'ayingira ogw'okulunda n'okwaluza ebyennyanja naddala emmale. Nasoma IT ku Makerere, kumala kusoma IT mu Makerere nga ne staff na akalimu nengena nenkola ka training wali ekajansi yokulunda nera we namala ne bampayo ka certificate ne ka registration number then nenzija wano Oyamu. Ebuku mutuze we Aweri Makweri mu district Oyamu yasalawo okukyusa ennyumba ya taata we n'agikolamu ebidiba by'ebyennyanja n'atandika okwaluza n'okulunda emmale. Wetlands zo zigenda zigwawo. Abantu bali mu kuzimba mu wetland nga olabye mu nyumba zaffe ne tuteeka mu waterproof cement ne tuzimba mu dam oba pond ne tuteeka mu mazzi n'ekwata bulungi ne tutandika olunda mu ebyo. Oluvannyuma lw'okusiga mu ssente obukadde 2.5 Ebuku alina essuubi nti ebiseera bye by'omu maaso birungi era ng'ayolekedde okuwa abavubuka bangi emirimu. Wagitunda nga 8,000 shillings, okay? Aba afunamu 8 million shillings. Okay, tugamba on ground basis nga byonna abikuzizza to 1 kilo. Okunoonyereza okwakolebwa mambuka ga Uganda kwalaga nti abaana ebitundu 4 ku buli 100 bakonziba nga kiva ku ndya mbi olw'omugaso gw'ebyennyanja. Ebuku agamba nti agenda kukyusa embeera eno. Producing about 20,000 fingerlings. I'm expanding. I want to produce about 100,000 fingerlings by the end of the year. You target year fair. Ebuku n'abalunzi b'ebyennyanja abalala bagenda kuyambibwako naro okwongera ku mutindo gw'okwaluza ebyennyanja n'okubirunda. Through the Dino Chase project, we have marked or targeted to rehabilitate and revamp and increase productivity of at least 8 fish hatcheries. Kati project eno ya Dino egezaako okulaba engeri gyegenda okuyambamu abalunzi bano wawe bajja ensigo obwennyanja obuto obw'okulunda n'emmere gye babiriisa kubanga emmere kati eri mu butale oba emmere gye batunda ya buseere. Maserino Oneni ono ng'aweza emyaka 75 naye mulunzi wa byennyanja mu ggombolola y'Eramogi mu district ya Amuru. Ono yatandika okulunda ebyennyanja mu mwaka gwa 1973 kyokka mu 2004 lwe yabissaamu amaanyi okutandika okulunda ng'afunamu ssente. Fish farming I started in 1973 with a small ponds, 10 by 10 by 10. There were about 4. Obutafaananako Ebuku alundira mu busenge bw'ennyumba. Oneni abirundira mu bidiba byasima mu lutobaze. Oneni naye ayaluza ebyennyanja era y'omu ku balunzi b'ebyennyanja abasuubirwa okuganyulwa mu nteekateeka eno. Like for this particular hatchery that we are in today, one of the problems that we have identified is that he's using a broodstock that he acquired in 2014. So that means that broodstock is old and it needs replacement. Ameno eya Dino egenda kulaba engeri gye basobola n'okuyambako bano abatandise okukola emmere nga eri ku ssente ezisobo ensaamusaamu naye nga emmere eyo gye bakola ng'ate nga ya mutindo ng'esobosesa ebyennyanja ate okukula. Mu 2014 Oneni omu ku balunzi abatono abalondebwa okutwalibwa mu ggwanga lya Netherlands ne Belgium okubangulwa mu mulimu guno ng'oggyeko okukulaakulanya amaka ge. Ono asobodde okusomesa bamulekwa abawerako mu kitundu kino. Even I said some are now doctors. Bano n'abalala be bamu ku bagenda okuganyulwa ku kadde bwa ssente eza euro 8 kwezi 15 ezaweebwa Uganda mu nteekateeka eno okulwanyisa obwavu mambuka ga Uganda. Jingo Francis, NTV.